Ng'eggwanga lyeteekerateekera okulonda obukulembeze mu kalulu ka bonna aka 2026 akakiiko k'ebyokulonda olunaku olw'enkya lwe kagenda okutandika okutimba enkalala z'abalonzi ku byalo. Mu nteekateeka eno abantu baakuweebwa omukisa okwekenneenya amannya gaabwe okukakasa ebifo gye balondera oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okukola enkyukakyuka mu bifo bino. Nitutuusa ebifo bye tulonderamu nitubiwa amannya amalala. Kino kyekiseera okakase bulungi nti polling station yo egenda kubeera wa. Akabokisi kano bwe kanaaba kaze ku kiseera ky'okulonda kagenda kutuula wa. Ekyo kyolaba twagala diregista etuule awo wennyini polling station wegenda kubeera. Bano era baakwetegereza amannya g'abo abaafa okulaba nga gaggyibwa mu nkalala z'abalonzi so nga n'abaasaba okukyusa ebifo bye balondera bakwongera okwetegereza oba gye baabateeka we watuufu. Katonda beeyayita abaafa abo bonna abaasenguka tebakyabeera mu bifo byaffe, abo bonna abatakyabeera mu magombolola gaffe mu miruka gyaffe. Kyokka bano basabiddwa okujja n'empapula ezikakasa nga bwe baasaba okukyusibwa. Abo bonna abaasaba transfer ogenda kujja ne transfer certificate yo ye evidence eraga nti wasaba kukyusa ekifo ky'olonderamu ojje okakase mu register nti mwoli. Bw'obanga transfer yo teyabeera effective waliwo foomu zaffe ezigenda kubeerawo ogenda kujjuza foomu eyo tukole ki tuddemu tusereze ensonga eyo. Enteekateeka eno yegenda okusalawo ku bantu abeenyigira mu kulonda n'okwesimbawo mu bifo eby'obukulembeze. Eno exercise gy'eriko nkulu nnyo kubanga bw'onaaba nga toli mu register tojja kwesimbawo, tojja kulonda, tebajja kukulonda kubanga ojja kuba toyesimbyewo. Abakulembeze n'ab'ebibiina by'ebyobufuzi basabiddwa okwenyigira mu nteekateeka eno n'okukubiriza abantu okugyenyigiramu okwewala okulekebwa ebbali. Tumumobilizinga abantu baffe tubabuulire baveeyo bonna buli omu ayekakase mu register kwayo. Okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda eno y'enteekateeka esembayo olw'okulonda kutandike. Kubanga bwe tuva wano kati register egenda kukomawo mu kiseera eky'okulonda. Okulonda special interest groups nga tutandise ku kyalo n'okulonda general president, parliamentary and local government. Okutimba enkalala ku byalo kutandika ng'ennaku z'omwezi 25 kukomekkerezebwe nga 15 omwezi ogujja. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.